Temuteekwa kutabagana mu bye mukkiriza byokka, ne muteekwa okutabagana ne mu myaka gyammwe. Siri musawo naye waakiri ngezezza kusoma ekiwanvu ne kyendabye naawe ky'omanyi ekya bulijjo kye tuyita common sense nti abasajja n'abakazi tetukulira ku misinde gye gimu mu kulowooza ne mu mubiri. Okuggyako mulimu special cases lw'osanga abakyala nga mu butonde bwabwe bakula bulungi ngamba mu mubiri, naye tetukulira ku misinde gye gimu. Nga n'emu ku binafu y'abakyala mulimu ekigambo ekiyitibwa okuzaala. Omukyala bw'atandika okuzaala waliwo changes nnyingi nnyo ezibeerawo ku mubiri gwe ne mu bulamu bwe. Changes ezo zimuleetera okukula amangu ku misinde okusinga gwe omusajja atalina kiwanga kyonna ky'ovaamu ateetikka lubuto lwonna, asigala ng'olinga ggwe n'omala n'emyaka 10 ng'okyuseko katene. Omukyala si bwe kibeera. Mu myaka 10 Spaani eyo ng'omukyala abadde azaaliramu abaana n'azaaliramu bano oba bataano, njagala nkutegeeze tasobola kufaanana nga bwe yali afaanana emyaka 10 egiyise. Waliyo ab'enjawulo abayinza okukibeera, naye ekitundu ekisinga obunene si bwe kiri. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, lwaki njogedde ekigambo ky'okukula mu mubiri awamu n'ebirowoozo, kiyamba omuvubuka ali eyo okutegeera nti age is a factor in marriage. Waliyo abagamba age is just a number. Abo saagala kubakaayanya kubanga oluusi okukyamuka n'omukwano ebituwamba okutegeera kutandika okukka wansi. Neze kyenjagala mbategeeze ne bw'ogamba nti age is just a number, ebyo age is just a number waliyo ababikozesa, ate ababikozesa be babatwala mu bufumbo. Omuntu atalina nteekateeka egenda kubeera na mukazi gwe awasizza myaka 2. To him age is just a number. Abemuwulira omukazi wa myaka 39 ate yafumbiddwa omuvubuka wa myaka 25 oba wa myaka 27. Abantu abo basinga gye byava eri si bantu abalina ennyo enteekateeka ebeera mu bufumbo n'omuntu emyaka 35 ku 4. Bufumbo bwa oluusi bubana bwa contract. Basinga babumenyera mu myaka 5, myaka 8, myaka 13. Bawangadde nnyo 15, 18. Kizibu nnyo okuweza 2. Ojjako nga ddala waliwo ensonga lwaki bandibadde bonna. Ate ng'ensonga ezo zitera kuba kwagala, zitera kuba ku byanfuna, insurance policies na biki byonna n'ebirala n'enzikiziganya ze baatuukako ez'enjawulo mu bintu ebimu ne zibakuumira awamu. Naye nga si mukwano guno ogukuumira abantu awamu awatali nsonga yonna. Lwaki njagadde okwogera ku kigambo emyaka? Ojja kukkiriziganya nange tomuvubuka y'emyaka 25 tosobola kuwasa muwala akusinga myaka. Omuwala yenna akusinga emyaka agenda kukula nnyo okukusinga mu mubiri ate ne mu birowoozo. Basajja bangi abawasa abawala nga babenkana emyaka nga muwasiriza ku myaka 28 bagenda okutuuka mu myaka 4 ng'obwongo bw'omukazi nga buli mu maaso nnyo mu kutegeera ebintu. Omukazi ng'atandika okuleeta ebirowoozo nga n'omusajja tannaba na kubiraba. Omukazi ng'atandika okulengera ebintu mu ngeri gwe gy'otasobola kubira. Tekintu kya bulabe nga kuba mu maka ng'ate mukazi wo alabika nga akusinga okulaba ebintu n'okubitegeera. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. Ekyo tekibuusibwa.